Ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno twakulaga wano emboozi ng'Abachina bannannyini kampuni ya Migo ekola engatto ne gambuutusi ekkakkanye ku mukozi waayo ng'emukuba emitayimbwa okwagala okumutta. Newankubadde ono yatwala okwemulugunya kwe ku poliisi e Matugga, poliisi yalwawo okumuyamba wabula oluvannyuma lw'okukola emboozi wano ku KTV abakulu okuva ku kitebe kya poliisi e Naggulu ne basitukiramu ne bayimbula abasajja baabwe abampi n'abawanvu okugenda e Matugga okulaba nga bakwata Abachina bano. Bano abakwatiddwa kuliko Tong ne Songo. Malolo ategeddeko nti bano bakwatiddwa yakedde ku kkooti esookerwako e Matugga okukakasa kino. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti esookerwako e Matugga NAKIBINGE LATIF n'abasomera omusango gumu ogw'okugezaako okutta omuntu wabula nga gyonna bagyegaanye. And Song, Chebang and others who are not yet arrested on the first day of October this year at Kakalenge cells in Wakiso district. They unlawfully did grievous harm to Muhammad. They assaulted Muhammad. Okusinziira ku mwabe wa gavumenti mu musango guno agambye nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso nti waliwo n'abalala abakyanoonyezebwa. Abakwate bano nga bayita munnamateeka waabwe Katerega Issa basabye omulamuzi ono okubanga awa abantu baabwe akakalu nga balesa ababeeyimirirwa bannayuganda bana oluvannyuma lw'omulamuzi okuwuliriza enjuyi zombi asazeewo okuwa bano akakalu ka kkooti ka mitwalo 5 egy'obuliwo ate ababeeyimiridde ne bateeka ku mikono obukadde 10 ezitali za buliwo n'abalagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Wabula ontamatidde n'ensalawo ya mulamuzi ng'abadde ayagala abantu bano basigale mu kabula muliro okutuusa omusango guno nga guwedde. Kinneewunyisiza nnyo era kimmazeemu amaanyi era nemanya nti ssente yatumalamu mu nsi muno okulaba nga baddugavu bannaffe abaali badde balumwa ku mbeera gye ndimu ng'ate abalala basobodde okkirumwa kuba waliwo n'abadde mu Amerika baakubye amasimu nga babuuza ki ekigenda mu maaso nga bakubira abantu. Kyewuunyiza nnyo okujja okweyimirira Abachina nti bakola nabo bizinensi. Bw'akola naye bizinensi taakukube oba gwe wa mugaso nnyo okusinga nze amukolera akola obukadde n'obukadde bwafunamu ssente. Mu kwogerako ne Male Muhammad asiimye nnyo KTV olw'okutuusa eddoboozi lye mu bakulu ekyaleetedde n'okukwata abakulu bano. KTV omulimu gwekoze kubanga ndi nayo ku kkooti wano era ndi musanyufu era nja kwongera okwebaliza ddala ab'amawulire omulimu gwe bakola musufu era bannange abantu abo mubaagale nnyo. Senga si baami abo senga siri ku kkooti wano wemundabira kuba ntuuse mu kyemba mulamuzi ne bayita abawawaabirwa ne babaleeta ninkakasa nti etteeka lyabika ligenda kukola nga ndaba nange bazze ne batandika babuuza ne beewozaako era omusango gutandise nsaba bwenkanya abantu bonna Abachina abavesita abagwira bayigire ku nze bamanye nti omuntu naye oba olyenga ofuna obuzibu nga buno dduka agende weekubira omulanga. Tuleme okugamba nti gavumenti ate biki n'esooka owaabe kintu kino bakivuzo kijja ku poliisi kubanga omusango gwange gwali gugenda kulemera ku poliisi amazima ga Katonda muggulu kuba olunaku olwasooka nga baŋŋamba okukwata Abachina baŋŋamba emitwalo 20 egya Uganda nteeke mu paatula amafuta gye nali sina sijja kwogera mwami yaŋŋamba omupoliisi mannya ge kankireke naye nkyogeddeko kuba gavumenti omupoliisi aba aweereza nze naye yandaga nti afa nnyo ku investor okusinga nze. Ono asigadde asaba gavumenti okubanga esitukiramu ng'eyatega ogw'ebyayi ng'eyita minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu okugenda okufeffetta n'okumanya abakulu abaddukanya kampuni eno butabe bagitambuza. Minisitule yaffe erinamu obunafu ku munnansi omusaala kigwateekeddwa okufuna asookerwako ate n'abantu babawe appointment letter ng'omuwa omulimu kati yangobye tansasudde alaga nti tantegeera. Kintu ekyo kitumazeemu nnyo amaanyi. Nebaza bannayuganda bonna abambeereddewo abakomeetinze abogedde ku nsonga eno mwebale nnyo temukoma okwo kintu mukitwalire abalebandi wakazi bagende mu maaso n'okukulambula amakampuni abakozi mwe bakolera embeera mbi nnyo bateekewo kwegamba ba inspector nga tebatudde kubanga abaana bali buli kati waliwo obuwala babusiba bwabba magets za mitwalo 3 ninga babawo omusaala gwa mitwalo 8 omwezi akola emisana n'akola ekiro
ne bagamba abachaina abo bennyini abankuba basonyiwa ne bagamba tugenda tubagala mu kkooti buli omu asasula akakadde omuwe emitwalo 8 akuwa akakadde. Kinajjukirwa nti abantu bangi be twabalaga ab'emulugunya ku kampuni eno nga baakubibwa nga n'abamu bafuka musaayi nga tukitegeddeko nti ku nsonga eno abakulu abatwala minisitule y'abakozi mu Nansana municipality baasitukidde mudda era nga batandise okukola okunoonyereza. Emirundi egi Abakuba nze mbadde nfuka musaayi yankuba muno mutayimbwa emirundi 3 n'amala n'afumita ati waliwo. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.